Jako akawuwo. Mukaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'abasawo mu ggwanga, ettendekero lya St. Francis School of Health Sciences litikidde abayizi abasoba mu 10 mu mitendera egy'enjawulo mu ssomo ly'obusawo. Omulabirizi w'erugazi eyawummula Dr. Mathias Sekamanya asinzidde wano n'ategeeza nti abayizi basanga okusomoozebwa naddala mu kutwala obulamu bwabwe mu mbeera y'ekikugu nga bakkiriza okutwalibwa ng'abatagenda mu bbanguliro ly'abasawo ne babangulwa ne bakulembeza ensimbi kyagambye nti kyekisinza okuleeta obuvuyo mu busawo. Tetwasoma mala kumpayo bambe za mpiso zino za kutunga wano zino za plastic, whereas the hospital provides that. Wano omulabirizi Sekamanya wategereza ng'obugagga bwe bukolebwa ng'ekibufuga kubeera w'amazima wamu n'okunyweza enkwatagana y'omuntu wamu ne banne bakola nabo, bw'atyo n'akubiriza abatikkiddwa okubeera ekyokulabirako mu ggwanga nti olwo lw'oyinza okusiimibwa mu nsi yo. Ono era avumiridde ekyokutandika okusomesa abayizi ensonga z'omu kisenge nti bangi bakusigala nga baseeguddwa mu kifo ky'okubangulwa, kyagambye nti kiyinza okuleetawo eggwanga ly'abaseegu ekikontana n'ebyawandiikibwa. Kidde John Paul ng'onono yakulembera akakiiko akatwala essomero lino ategeezezza nga mu busawo bwe kitalagisa kukulembeza nsimbi wabula bo bali okulabirira bulamu bw'abantu, bw'atyo n'akubiriza abayizi okwewala okusoomoozebwa okusanga abasawo nga bagendera ku bye babanguddwamu wamu n'okubeera abakulembeze mu bye bakola, olwo nno eggwanga lirina batwala ng'ekyomugaso. Bakuutira kusookera ddala bagenze mu nsi, saagala bakulembeze ssente ne bakulembeze obuweereza, kubanga bw'okulembeza obuweereza ensi ekusiima ate ne Katonda ali mu ggulu akusiima bulungi. So bwabanga bagenze bakolenga ba Rotarians bwe bakola. Bosa Peter akulira ettendekero lino wategeereza ng'amalwaliro mu basindika abayizi baabwe okwongera okubangulwamu bwe gatakoze kigasuubirwamu nga n'agamu gabasindiikiriza, so nga obusawo ly'essomero okugendereza wamu n'obukugu obw'enjawulo. Amalwaliro gakyayagala nnyo abaana mu kutuyiningira nga bukyalindira abalwaliro tegalwawo mukaza abaana kutuyiningira okusanga ekitabo ekyo, so nga abaana babatendekeddwa tegakyanguyirwa okukikolako okusobola okusinga amaanyi kubanga emikoosi nga bwemugimanyi emikoosi yabyakusawo emikoosi handizone yeetaaga abantu okubeera mu kuba gye bakomanga bakola. Kanyike Kevin yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television.